ziringeze nkane emipiira naye ndoza Nwagi yali 210 kitegeeza yes yali later awo wamuwereddera nkanti gwe yajja luvannyuma yajja luvannyuma simuwadde ranka njogedde just ekiriwo kubanga owamawulire yambuuza buli Nwagi omulowoozaako ki naye nga buli Nwagi kituufu wakabi naye ng'ate mu industry muto kunze kati mu industry no gy'okoma okugibeeramu ebbanga ddene gy'okoma ofuuka omunene bwe kiri mweno level gye nnyimiriddeko so nze simanyi anybody out there ndiye nga bwalowooza naye nze nga bwendi tutulina ba big three because babaddewo industry no bagizimba tubawa respect kubanga bakoze eki babaddewo n'abakyala kyekimu ba Juliana ba Irene tubawa respect olwa longevity nti abaddewo ebbanga ddene yes kakivula banange kyekimu bw'onsanga mu industry there's that respect that you need to accord nti gundi nakoze eki namusanzeewo si kubanga oba yasinga oba kiki oba kiki naye nga brand ye eba more established okusinga eyo yes ekitegeeza Juliana ne Irene nambiro bakooneramu nti kyekyo definitely respect yaabwe njibawa ate ba Catherine Kusaasira ne Namatovu just because tetuli mu industry yemu naye nga respect yebeerawo tetuli mu tetuli mu category yemu naye nga okubawa respect yaabwe nti abaddewo ebbanga mumusanga mbanjanjamuwa respect ye yes kati gwe nga ba Juliana abakusangawo respect oyagala Winnie Nwagi oyo akuwe respect kikaaki ne bw'otagimpa nze mmanyi kyemmanyi okitegeera seetaaga gwe kundaga nti ndi wakabi nze mmanyi ndi wakabi kimala because sometimes we're depending ku muntu mbu yakulaga obwakabi bwakuwe respect oyinza obutakifuna ate n'onyiigira bwereere naye bw'oba nga gwe weemanyi obuzito bwo kyekisingira ddala okubanga nze mmanyi I know where I am seetaaga muntu kumbuulira kitegeera bwe nina okubeera ne we siri ye ne bw'atampa respect siina buzibu terina kyennyongerako ba kyenzijjako yagambye singa tolekera okubarankinga gwe nga ki akagambanga nze mulabulabuzi saagala siggwa tusalirawo buli omu alina obuzito bwe buli omu yeemanyi amaanyi nkuwa respect naye nvaako nze tondakinga toddagamu I understand naze munaye nze sitya sirina kyentya ku bantu okitegeera ndowooza mwenna muze mukiraba bwe mba nga nze okwogera gundi status yange kikuyisa bubi gundi sina bwe nkuyamba okitegeera nze bwe ntula ne ngamba nti oba kati nga gwe oba oli ow'amawulire n'oga nti nze mbadde wano 20 years Douglas yansangawo oba maybe Kafuko yansangawo okitegeera bonna bansangawo mazemu emyaka 22 okitegeera te ye nate bampa respect exactly kati ye bw'akijjamu olutalo oba tolina kyogenda kukola because kyewayogedde kibadde kituufu kyekyo kyokka oba abantu batya nnyo buti oba kyekyo manyi oluusi bw'oyogera obuzibu bw'oyambula banno okitegeera banno ne bamulaba nti kumbe bulijjo okitegeera kati I think that is the problem but ate nze kyenayogedde sikirabamu buzibu yadde eseguya bituufu kyo nti sindi asinga banno bonna okuyimba kuba omulabi ayinza okugamba nze Nwagi yankolera yannyimbira ebinyumira nga nze wenkugamba munaye Nwagi ennyimba ze zinkolera nze sisala mpaka kati obuuza nti like maybe omulabi kyabuuziza omulabi naye alabika alimu kuwakana ye omulabi alabira ddala Nwagi asinga sindi yaggwako obudde buno tulina kutunuulira kati aliko omusomesawo bw'aba yakusomesa n'ofuuka mugagga oyinza okugamba nze tikyaŋŋama yansomesa waggwako gwe kuba yaliko naggwako obudde buno nze aliko naye okimanyi oli mukyamu bannange omuntu katugende nga tubeetika bwetisolo okuba wannyamba bannange kati laba positi eyo tuzizeeko ensonga eyo positi eyo ya Shiba nga alabika gwagiwandiikira oba tugambe era sindi ate ng'agambye teri directed to anybody kati wuliriza kale tugire okutaaga eyo tulabe bulungi my posts are not directed to anybody but if the shoes fits you if the shoe fits you wansawo kafiti nga Cinderella bali balogo kakati ajajjeko obugambo nedda kati akagambo nkayina wano nzigule essimu yange akagambo kafudde kati ne kaviirako ddala leke kabadde kalinga akaako Dennis oli mugezi but if the shoe fits you wear it sindafaknerea bakasoma batyako oyinza okugamba olwo yabadde alumbaana ekigambo nga tekiri direct soma ekigambo kino si tandikira Cinderella kati gwe towulira nti mulimu
amanya Sindi omanyi bakugamba bwoba mugezi n'ekigambo ekirala wakati awo bayinza okuterawo emipiira mingi ne bateekamu n'amaaso g'endiga n'omutwe gw'endiga nga noguwulira amaaso gulinga emipiira omuzungu onaga nti bwoba mugezi jjamu omutwe gw'endiga mu mipiira gino kati muno mulimu erinnya Sindi ne Lera Cinderella wakati awo yayagadde akigatta abaminga mubimanyi byabayimbi ajja kugamba nti nze sigwe ŋŋamba era singa baali basoma mawulire ebetuyita innuendo insinuating bakuwabira nokuwabira ti wabadde otegeeza kino obudde bungi naali kunyonyodde mu media law omusajja bamita Agadidi minisita yawabira cartoonist nga Agadidi bamanyi anywa nnyo omwenge ku nsi it was 1962 wali ku Nando's yadda kati oli cartoonist nakubanga agamba nateeka aga maama mukyala we soke malemu obucupa buno butono tuddeeka aga bwe yagenda mu kooti naga nti yenze gwe bagambye naga nti proving nti ddala gwanywa ennyo era gwe bali bagataddeko Cinderella wobayita Agadidi anywa nayo yagaye aga wali nomulala bitaga kaani wadde tanywa mwenge wali nomulala cheke kali akagato kagambye wobanga kakufitinze kafiting ne waliwo okuinsinuating era somehow kasoka tuwumulemu kati bwe tukomawo Sindi tannabata bonna yabazinze lumu naye president kyoba okoze kiba kifu imagine nga gwe ng'otandise kwatakinga abantu b'okulira ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel kino kino bwe kyatandikidde nenjifuna nenjibukinga so ye yanyumya emboozi naye teyakola ki teyabukinga date singa baba kati baga nti kale mwena mukolerewo eba efuuse bato omutandikira watwala beya bebe kulu ne Bobi Wine buli omu ibye yakubamu ne gwe omutandika otya gwe siniya ye yatandika okuyimba nga watandika okuyimba nga tannaba abula ekyo kiba kyangu nnyo because no battle is about music stage njitegeera njitegeera yo battle nagi njagala ogiyingira mu 3 years ago okitegeera bwe kibanga wabaawo levels esaawa zino nti waliyo agamba nti waliyo promoter agyesimba mu biki nga tugikola mba njagala nnyo nnyo okukakasa bano abaana ba industry bali obamanyi njagala nnyo bakakasa okitegeera would be kyalibadde kirungi for entertainment but also balekerawo kuncomparinga n'abaana bano kijja kunkolera bonna ate bali bangi nnyo balaba kitegeera yes and then also after that show tebajja kuddamu kungegenya na muntu yenna kijja kuba kiwedde wesiza live yo wali bagamba bagibulamu ebulamu live yange njekakasa naddala nga tuli Uganda pozi nga tufulumya East Africa naye bwe tuba nga tuli Uganda wano live yange njekakasa watya oba oyagala Winnie Nwagi ne Shiba babakuweerumu mulengo obazingeko mu bato nga bo bali side yemu nowebegatta nti all those new artists from the last 6-8 years begatte bonna bafimero bere side erinja kudde eno tukube bato tugambemu ono bwoyagalira ddala bagatte omulengo bali bangi nyizo okumisingamu abamu okitegeera naye tisaagala nnyo okubwa mannya naye nga bonna female artist abaliwo nga amanyi nti ayinza okukola kunesimbamu bonna begatte side eri nyumiraganya KTC gategere nezo ekiyinza okubeera wali nga bazinzeeko kanywa kola abayinza okikkiriza wadde toba tudde mannya naye nti kati Shiba wano stroke Winnie Nwagi stroke aniye Spice Dana stroke Rema stroke Lydia Jasmine stroke bonna ku minzaani ejjinja tujja mujjamu edda ku side emu waliyo Sindi Rema laki tumujjamu Rema muyimbi ate abalala nedda tebifaanagana let me tell you biri very different Rema muyimbi she's an actual singer nti representinga emirimu gye bulungi bwabeera ku stage bwe brand ye ayina engeri gyagikwasaganyiza kuva ku stage mpaka mu maka agenda buli kimu kitegera biri consistent abadde bwatyo bbanga gyesagala mugatta ate ku bano baddemu naye omanyi omu yekka ng'ate mutowo wammwe nnyo Spice Diana naye okimanyi nti ayinza okutuyanya kituufu ayinza okuntuyanya because saagala wabeewo sagala wabeewo chance yonna naye kati ovola wekiyinza okuntu kubanga njagala after that competition tebaddamu ate mwatembu kumumanyiira naye si president waabwe akulira batali bayimbi kuba bonna asizeewo nti Rema ye muyimbi ekaliko naye nga Sindi yeeyita ki ekituufu kati ate ebyo biwero katugende break bwe tukomawo yasensudde Winnie Nwagi n'amulengeza nakkiriza nti yani yakkiriza nti oba Nokia
oba Nwagi Tekino shiba iPhone katika abakubira iPhone Tekino kiyagisinga amaanyi kale katuve mu bulango ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe the Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. turukwemurikira emyaka 2 nayo buhereza bwo mutano nitwebaza munonga yatandikira mu obsession yasangawo Blue 3 I was in Blue 3 obsession we yatandikira obsession yali woda bakibuli nnyo naye era n'agamba abakibuli n'ateera Cindy asinga ekibuli mu bakazi bayimbi abakazi omuntu atatya n'aluma kati wano tugenda okulaba bonna yabazinzeeko abayimbi ng'ogyeko Juliana n'ayiri nambiraga nti ate abo bakamaabe mu ndongo bayimba Cindy ate naye tannayimba olwo Coca-Cola Pop Stars nga tebannaba kumuzuula mu 2003 era nga bakolagana naffe jjukira ne Nwagi eyo kampuni yamuleeta naffe bukedde wano 2010 era abantu bamanya nga tubamanya byafaayo Nwagi baali bamuwandudde nti bimulemye nejjukira ate yawangula n'ayitamu tulina wano senior Sserunkuuma yaga nti tuddemu twetegereze bulungi oli yatidde buti ng'ayimba bwe yaddamu okuyimba nga tolaba ng'aweddemu okutya kati omuntu eyawangula bwatu ate n'okumala tamanyi kuyimba oba abanyoma bunyomerwa kuba nti ye yabasooka mu kintu bano bajuniya kyekibanyomesa alina ensonga zekazituyitirimu abayimbi bonna benjogerako engeri gye bakwasizamu ebintu byabwe bannange nnungi okitegeera nungi kati obuzibu buli nti bw'otandika okukomparinga nange bwe buzibu bwokka okitegeera kyokka kuba tebifaanana tewali kigatta no I'm more talented I am more talented. I have a better performance than most female artists in this country. I tell you what, where they got their art from. It's just different when we start comparing. Waliyo talent, waliyo ne skill. Skill omuntu ayiga ekintu. Akiyiga, n'akimasteringa nga wala isi ye. Okitegeera ogenze mu ddwaliro n'osanga doctor ayagala omulimu gwe that's doctor mukama yamuwa omulimu agwagala bagukola then waliwo ono omulimu yayita gwagala naye mama we yamulemerako abeere doctor okitegeera kati oyo skill yayiga naye waliwo oli talent nti ye bwakwata ku mulwadde mukama yakimuwa naye waliwo oli ng'akakembeera naye at the end of the day bonna bawonya ki bawonya omulwadde yes omusawo omulwadde agamba nti Dr. Gundi bwankwatako mpuliranga awo kyengamba kati oyo abeera alina talent mukama yamuwa kati beba artist waliyo artist nga ye mukama yakimuwa yenze natural talent okitegeera then waliyo artist nga yayiga kiyige n'akakembeera mpaka ne mukkiriza kati weebityo wadde maama bali baskiru then Nwagi ne Shiba for example nga alina ennyimba ngolaba hits z'amaanyi njagala bano abantu obawule one brand is worth talking about the other one saagala kujegatako okitegeera waliyo brand nga ziri zosobola oganatono kati no brand esobola competinga neyange then waliyo ezimu nga we don't want saagala kumunonera career ye kubanga nto I don't want to say anything negative about Winnie Nwagi because she's a young brand. She's trying to find her way. Inengeri jali oterezamu ekintu kyempola mpola. Kati sina kyenjagala omwogerako ekirungi oba ekibi. You understand? I've always said I support her career nakati muwagira nnyo buli kimu kyali okukola. Kati sagala ate kuva mu ezo level ntandika nedda. Tusigale ku mulamu ogubaddewo ebbanga. Omulamu oguliwo right now is that nina date gye bookinze ne Shiba ng'agyagala. So sagala kugattako omuntu yenna. Okitegeera waliyo some years back Vinka bwe yeegatta ku kintu ne kimukola bubi. Kati nze kyannuma. Okitegeera because na feeling as if nze ndi artist mu industry ayagala okukola ki kwononera banne ate nga si kyenjagala. So mbadde nsaba ye tukole ki? Tumwawule tumuleke. Yasinda agenze nasaba but lwaki tasabye ne basobola bani lwaki asaba atabagamba abanafu kitegeeza oba onafuyiza nga toyagala bato nange of course lebo ina konsinga kati wuliriza kakati embeera eno evudde mabeganga batunka bagamba nti bamusinga yenga agamba abasinga kati booyita abanafu kyava abagassa omulengo tinjagala Nwagi Lydia Jasmine najja Murema tayagala Spice nate oyagala Spice nti besobola
betwala yene sindi kakati nagamba nani omulala bonna abo so bwabanga agamba nti munene therefore bano balina kuba mulengo nga bwolaba stage ya Bobi Wine mu 2012 neya Bebe Cool ku battle wana lugogo wa Manga mu 2012 wakati bajabuluzaamu Bebe Cool side eri Bobi eno omuziki ne gutokota kati onagamba babampe kanywa kuba omunja mu kubalumu awunge kati nze njagala lumu bakube ngo nayimba inaleta omulundi gumu kati bano ne bayimba kati yina jana yimba omulundi gumu ngera stage bazawudde naye ndabamu okusitaana kubanga mulimu ama batasobola live ngani wajja kutiitira wano wajja kukola lugambo kati atangala mironkube nawo nsokoze njukiza jjajja agamba webale kunkuba ankubye toyina nosoyogedde ngalamire akati naye kakambuwali wano wajja otandika ng'omwana ogosinga okunsendera abantu abankuba nze mbadde ngamba Spice ndiki ebigambo byayogedde naye yenyini tategedde lwaki abyogedde kakati Bruno Betty ekivulu kye bannaye kibulako ennaku ntono nnyo ye ennaku zikyawera si lunaku lumuluka ekibulako lwankyalo naye nga Vision Group yonna yamukoonedde mutupi mukama waffe Robert Kabushenga n'abakulira ebitongole ebirala nebaga nti mwana waffe genda mukama waffe ani mukama waffe Don Wanyama. I'm very sorry for that. Kale. Nyinza okuba bukyankola mu mawulire emyaka 2 mu mmeka yes but nange kakusabira ekisonyiwo batusonyiwe ensi eno nga tonnafa olaba bingi kituufu twanze nkyewuunyiza nnyo where I was trained nga seminary nabo bamanyira nabo balina okuba beekanze lwako olumu olulimi luyinza okusereramuko very sorry ono omwami Bruno Betty gwe tubadde tubagambako ekivulu fe tuliwo fe tumuposhinga olane mukama waffe nyini yakkiriza naga nti kyono kubanga Doni fenna yatupushinga kituufu ate wabanga takupushinze oba ojja kufeilinga automatically kakati bannange bajjo naye bantu balina abantu nga balanga abalalu naye nga bakola munnange nga bakolera akasente kaabwe bw'okimanyi mu ssomero twali tusoma abaana be baalabaganga abalalu nga be bakola ebituufu andi waliwo ennaku zino akatambulambu abafunanga 0.1 bavuga mpya naye kati abaana be baalabaganga abagezi bampisa ate nga basooka nga bayibuli bwegamba basamaliya abalungi ne bayita ku bantu nga tebabayambye kati ono golabanga aliko ekizibu najja n'afaayo kati waliwo omukyala ali Kawempe yali kasasiro n'avaayo naye alina omwana we abantu batandika omuyamba bamugoba mu nju kwegambanga bizibu bingi mwana we ate emyaka nga ena yalonda obucupa nabutuna ne bafunamu kasente omukyala ayogera ayitira yalwalwa omusajja yamukuba omusajja naye banna abasajja bakuba abakyala simanyi kibonezo kibetagisa basaana kufa bubi nnyo kati omukyala mu mbeera eyo najjamu okulwala ayitira bamukeberanga bakafuba bajja namudduukirira naye ababadde bamulaba omulalu yadduukirira naye abantu babakwala ali babakumuzuuli abakunega kaneekwate wano mukama ajja kumbulesingira awo buli omufuna wewekwatako onoga kino nze kaneekwate ku kino mukama anansasula ava ku kino eyo biriberenga ebbanja lyowoze Katonda naye lwakuba naye ayogera nnyo bajjo omanyi buli oyogera ennyo agamba akamwa ke kakulaga lwakuba bwayogera ennyo baga nti nawe aliko ekizibu nga fulufiga bwayogera ebirinnyogera naye omanyi nti ategira gye bikkira nga ye musamaliya omulungi kale kati tusooke tuwumulamu oba tusooke emboozi tusooke tuwumulemuko katono ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. The Answer Foundation at Tusako, the best Eastern Gospel Award winner, Juma Mulokole. Kalwamne David Lutalo, Muhole Live Concert.